kumira mu kyalo. Divorce uyo mwana erere bwali Wavaawa butere fayina eyaffe wasooty omulungi atulaba olunaku olwaleero kansubire nti lwakedde bulungi lwakubiri omwezi gutandise omwezi gw'omunaana ekitegeeza nti n'omwaka Wavaawa gutambula mpola mpola yeesuubiza okukola ebintu eby'enjawulo ate ng'olaba buli mwezi guggwako olina okwekyekinga ndi wano Busega Wavaawa empologome guladde tuyogerako eri Obuganda netegeeza Abaganda naddala abantu ba Buganda okutwalira wamu okusigala mu byalo enkulaakulana egenda basanga nakubiriza abantu be musigale mu byalo temutunda ttaka temutunda bintu byammwe okujja mu kibuga Kampala nemutunda n'abanaddala abasinga mutunda ebyobugagga ne mujja mu kibuga Kampala okuyiiya omuntu ekyandibadde kikusigaza mu kyalo omuntu akoze atyo sigala mu kyalo kyakujja mu kyalo gye mu Kampala era tuyinza kukola tutya okusigala mu byalo nga Ssaabasajja bwe yasiimye n'agamba abantu musigale mu byalo enkulaakulana ejja basanga ne Busega wano nja kuba njogerako n'abantu bano batubulire bo bakirowoozaako ki ebigambo by'abeene babiwulidde ne kubakubiriza okusigala mu byalo kubanga enkulaakulana ejja basanga taata wasuze otya obulamu buli butya obulamu si bulungi ekyente kinaakulabika sinakiraba sinabakiraba nakiraba yesebo kyekiganye akasente yesebo Wavaawa olunaku olw'eggulo beene abadde ayogerako eri abantu be n'ategeeza nti abantu be bandibadde osoosigala mu kyalo enkulaakulana nekusanga naye abantu betandidde nnyo okujja mu bibuga otadde ekibuga Kampala n'ebibuga eby'enjawulo ne bava mu byalo ki ekigoba abantu mu kyalo anti abanene amataka bagatwala tetukyalina we tulemera yesebo ng'ogyeko ettaka kyekirala esinza okujja mu kyalo ate onoobeerayo otya nga tolina woobeera kukolera mirimu gyo olina okujja e Kampala n'oyiiya kasente eri e Kampala bwe tukajja ne tukatwala ate wa mu kyalo yesebo gavumenti ebateera ki mu byalo omusobola okufunayo emirimu n'okusigala mu byalo n'okulaakulanya ebyalo mu byalo twetaaga okututeekamu ssente naddala ng'okulunda oba amataka gaffe bagatuddize tuddeyo tukole ki sobole okwetetenkanya tulime kati abantu bajja ne bagagula by'amaanyi ne bagatwala ne bajula tutwala ebyaffe byonna gwe wali wajja otya mu kibuga ng'ova mu kyalo ekibuga nakiyingira mmaliridde nga ekyambaliriza nalamanya nti mu kyalo ssente tewali nensalawo ngiye Kampala ngiye akasente omusana gwatwokya bye tulima byebifa ne tukola lutya wajja otya mubagira ku motoka z'amandaazi amatooke najja nvuga piki yange okuva mu kyalo ovuga boda mu kyalo yesebo nokakogeno giyize Kampala Kampala sebo mu kyalo yali teyingiza yali eyingiza kitono naye ali mu kibuga ng'eyingiza kineneko waliwo abatunda eitaka mu kyalo ne bajja bagula piki mu Kampala obwamagezi ki nze mbakubiriza balekeddawo tunda bye balina okujja okugula ebidduka kubanga tewakyali pulaani fena naffe tuteekateeka kuddayo mu kyalo yesebo peza tuyanzege butere fayina eyaffe Robert Njabe tutudde wano katono waliwo omwami ali wano atunda terefayina wano musanze ateze terefayina abulungi nye kyekyakifunye edda taata omukulu wasuze otya bitambula bitya bitambula mpola ekyenkya wakifunye edda muganda wange okikoze otya kyonkera kifuna mateeka oba nakoze oba sinakola kino beeramu wali mullo kirina okubeerawo ekyokulya olunaku olweggulo beene yadde ayogerako eri abantu be nakubiriza abantu be temuva mu byalo musigale mu byalo enkulaakulana ejja basanga naye olowooza ki ekiviriddeko abantu babeene okuva mu byalo ne beetanira ebibuga embeera embi eri mu kyalo ewaliriza abantu okubajjayo bajjeko e Kampala balabe oba waliyo ku njawulo okugeza mbeera akyayinza okujja mu kyalo era embeera ey'obwavu n'olima by'olimye ne bifa kati bw'okeera n'olima kasooli ebbeeyi n'ebula nga kiro bagitunda 10 owulira nga bikutamye nogaaka ŋŋendeko e Kampala ngiye ndabe oba nsobola okukyusa ku bulamu so gavumenti ekole ki okutereeza embeera yo mu byalo eyina okutereeza emiwendo egy'ebirime byaffe n'eddagala lye tukozesa neryo balitereezeemukko ebirime byaffe bibeere nga tebisobola kufa bwe tuba nga tubirimye nga tusobola bitunda ku bbeeyi ennungi
awo ekyalo tuba tujja kibeeramu nalo. Kankubuuze kino, wava mu kyalo ki era wajja otya e Kampala? Nze nava Masaka Kalungu. Masaka Kalungu. Ujja otya e Kampala mubagira kuloleza amatooke bagira kugundya kandi nze nagira kuyamanda. Sitole empanvu nnyo. Sola gigamba kati nenjimalayo. Wagira ku kidduka ki? Nagira mu taxi. Wagira mu taxi? Wali abasiibula bagamba otya nti kati ngenze e Kampala? Sina gwe nasiibula. Nze bwakya lumu ne ngamba kati ngenda Kampala. Era nenyingira ekibuga. Waliwo kyali wange Oscar. Yaŋŋamba jangu tuyiye Kampala. Kati ng'oli we yakukubira kati oli singa kukubira ng'ava mu kyalo oyinza muwa magezi ki ng'ajja e Kampala? Era bangi bankubira. Naye nsooka ne mugamba Kampala tomala gamuleeta muzannyo. Bw'oba osazeewo olina okusalawo. Naye nga si kirungi era nsooka ne mmala omubuuliramu ne mugamba si kirungi nnyo okusooka ku papa nti nojja Kampala kuyiiya naye sooka olabe pozi ng'embeera egaanye nnyo ne bwe bategaanye mugamba sooka okakkane ne wooli kuba tewali ssente. Basooka okutunda ebintu byabwe mu kyalo ne bajja e Kampala muno ne bagula pikipiki ne bagula ebintu eby'enjawulo. Obawa magezi ki? Oli ng'atunze ettaka lye kangende n'alabireeyo. Nze sina gwe mpagira kutunda ttaka gy'e Kampala. Oba kutunda otunde ekibanja kyo mu kyalo jja ogula ebbajaaji e Kampala ovuga boda. Sobola kuwagirawo. Era nkugamba wali badde weesonyiwa piki bw'oba ozze Kampala eby'omu kyalo bireke jangu otandika obulamu obulanga naffe bwe twatandika ffe tetulina bye twatunda mu kyalo. Mu kyalo olina emirimu gy'okolerayo olina mirimu emirala gy'okolera mu kyalo sente z'okola eno zizayoko mu kyalo? Mu kyalo naye emwanyi zange eyo. N'emwanyi zange era ngenda nennimako olumu nempereza abaana ne balima empereza muzeeyi sente naaba nga nkolerako awo ekyetaagisa. Wano Busega bwe wava e Masaka kuba lino ekkubo lye liva e Masaka mu Buddu watuukira wano wasooka okulaba? Watuukira wa? Tuukireyo Kamwokya. Nayitamu Buyisi. Ojja otya e Busega? Kati e Busega bwe najja mu bizinensi eno nenjija wano kuba kati we najja mu bizinensi eno ey'amasimu nali nateete enateete bwe bamenyawo nga bagenda zimbawo zansuula wano Busega. Ogenda n'osemberera eridda ewammwe ekitegeeza bizinensi enaddera okudda e Buddu? Era ndabira ddala nga gye bujja. Nateete nodda ku lino eridda ewammwe? Nange ndaba kansikaasika. Oddeyo mu kyalo? Okubiriza abavubuka oyinza bagamba ki essaawa zino ng'ali mu kyalo ateekateeka okujja e Kampala agamba kangende aiziru? Ayagala okujja e Kampala sinza mugaana naaba alina okumanya Kampala wakutoba nnyo. Sitalinga nga bwe twalowoozanga edda tigwe bw'ojja e Kampala kabaka weweevu wakutoba nnyo nakuyiiya nnyo n'obwongo nga busala. Awo osobola okumalako naye n'okuba omukakkamu nga tokwata mu bintu by'abandi awo ojja kumalako ne Kampala. Kubiriza banno bano abakolera muno mu Kampala badde mubateeke ssente mu byalo nga bwe bw'okola. Anti mulimu abatalina byalo nga bo bazaalibwa Kampala. Kati toyinza mukubiriza n'omugamba ateeke ssente mu kyalo. Gwe nnyinza okukubiriza eyava mu kyalo ŋŋanze bw'aba ayinayo wayinza oziteeka. Era wano e Kampala temuli bijja. Nze naye nakyebuuza dda wabuuza ozaalibwa wanze ndiwo e Kampala. Nze amanya gaffe taata. Nze Sserwadda gy'aviira. Awo e Kalungu ova mu kyalo ki manye Kalungu eyo? Anti ffe Kalungu yaffe erimu bya mirundi ebiri. Mulimu Kalungu town ne Kalungu village. Kati nze nva mu Kalungu village. Bagita Kalungu village? Naye kiri mu Kalungu? Awo wennyini Kalungu yennyini. Oli mutabani wani awo mu bitundu awo wasinga okumanya? Bamuyita Mwami Sserwadda. Mwami Sserwadda. Taatawo? Ekitange. Mutumireko tugende. Gyali? Gyali mulamu nnyo. Essaawa eno ali mu mwanyize kati. Ali mu mwanyize? Kale kankwalegeza olunaku olulungi muganda wange. Kale ssebo. Emwanyi zo zitambula ze bannange nga sinakusiba. Emwanyi simbi ennaku zino tezadde simbi. Olabye omukulembeze ali w'eggwanga anoonya akasagula katale. Abadde atusagulidde ennaku zino tubadde tulina ku ssuubi singa kigendera awo ne kitadda mabega. Ne Katikkiro atukubiriza emmwanyi terimba. Eya atukubiriza emmwanyi terimba yo tugirimidde ddala. Okkiriza nti terimba? Terimbangako kuba ffe gye tukuliddeko okuva mu kyalo. Kankute olunaku olwaleero olwakubiri omwezi gutandise weeteeseteese otya biki by'osuubira mwezi guno? Omwezi byensuubira bingi nnyo lwakuba olumu bigaana
naye omwaka gwo wagunyizenyizemu kwawe nakyofunye bikyali biwanvu kutere fine yaffe bwetu tambudde nga lindako kankuweya eddakiika emu abantu bayite bajje baguleko TV munnaye sanze oteze wano tere fine nga abantu balaba abantu bajje tubaguze TV ku bbeeyi eya factory yennyini bajje tebabaamu nakutya tetuzitunda zizo za layisi olwaki otundira ku bbeeyi ya factory anti tulinamu omugabo kati tebaba nakutya n'amasimu gennyini gaagano weegali bajje tubaweereze tujja baweereza bulungi nnyo olunaku olwokubiri bwe tutambudde olunaku waleero omwezi tugutandisa omwezi ogw'omunaana ki ekijja abantu mu byalo okweyinula ebibuga mbeera kyeyinza okujja mu kyalo n'ojja nga wano e Kampala okuyiya obulamu kiri eri gwe nange omulabi wa Terefayina naawe atugoberera program simulula nze Devotion Matovu bwe tutambudde olunaku olwaleero tukwale olunaku olw'enkya tulabe embeera bw'eneetambula mbaagaliza omwezi omupya ogw'omunaana ogw'emirembe gubatambulye bulungi n'amakungula malungi tuyingire omwezi ogw'omwenda ng'ate ofunyeemu nnyo Robert Kalemera ku kamera gwe ntambudde naye wali wa side awo mbadde nina kyala mpozi bwani Priska naye waali wano mbere bulungi mweraba kale ensonga bwezito nekyensinga okwagala omuntu aba yava mu kyalo gaye nkugambye ow'ekigogo kati atagenda kweyongerayo bomba bwe bati agenda paka before you know nga atuuse waabweruweero mpolampola nga mumwesalako tosobola kubanga ova luweero aye n'ogenda e Masaka buli omu ayeesemberera ewaabwe senga nga wali wa mu kibuga ne kati ng'otandise okujja mu kyalo mala ennaku 3 otandise okukkiriza mpola buli tuwagendanga mugondeze obulamu ku bantu tewagendanga mu nnimiro kati otandise okugendayoko awo omanya atandise okukkiriza mpola zuuka n'ensonga eprogramu eddako ne programu zaffe endala nnyingi nnyo nga zijja zitambula mwezi mupya tova ku Terefayina Ssaabasajja Kabaka wangaali Simulula twecce